Nkusa mpola mpola ogamba otya wenna awuliriza omukoto golegomo gwa Uganda mu Kamoli bampita nambali moja Rich Boya Ntambi Jimso Rich Boya Maxodi Junior webale kwante otambula nanga okumala ebbanga lyonna Nkusa munye ekitiibwa mwana Uganda ali mu Uganda n'ebuli gwanga tuli mu mbeera nzibu nnyo mbeera ya kutiitira tetumanyi kyeddako obulwadde bwa covid bafusse bulwadde bwa covid eranga kiri mu kibuga Kampala teyasigaddemu muntu abantu baddukidde mu byalo newalala kyesobola okugamba naye ng'ate tukyali awo gavumenti yagenda netandika okugabira ku bayimbi sente mu covid mpola mpola sobola okuba nti zibatwaliziganya especially rather ba promoters mpola mpola. David Lutalo y'omu ku bantu oba oliawo abateekamu file ne bagisindika ewa genosale ng'oba oliawo alaga nti naye y'omu ku abo abaali bategesi b'ebivvulu nga bategeka ebivvulu mu Uganda ng'akozesa ekibiina kye kimanyikiddwa nga The Hairs ne management but unfortunately file ye nga tiyasobola kuba nti erabibwa era ng'abakulu oba oliawo babbalamu bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tebasobola kurewardinga musajja mukulu amanyikiddwa nga David Lutalo. Lutalo olunaku lwaleero avuddeyo n'atabuka n'agamba yes one to there so David Lutalo leero avuddeyo n'atabuka n'abagamba nti nze mulekerawo okukozesa erinnya lyange okufuna ssente kubanga nammwe abagamba abantu nti mwantegeka temwantegekako ekisinga n'okunuma nti mulagamba nze asinga okusasulwa ssente nnyingi mu Uganda nga oba oliawo muyinza n'okuleeta gavumenti okunteekako omusolo ogw'amaanyi mpola mpola kubanga buli yantegekanga nanteekako ssente ez'enjawulo buli abagamba avuddeyo na complaininga n'agamba nti nedda abantu ba promota abasinga bakosa amannya ge baali bakyamu abamu ku abo mbu yali alina connection entuufu 3 abasigadde baali bamukola bukozesi kawani. Wetwogerera olutalo lwa ssente z'abayimbi ne bapromota lukyagendera ddala mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga essente zino zigenda kubeetemya ebyambe wano nno abatunuzi b'ebufuzi bagamba nti oba oliawo yamaana mbadde ngamba nti abatunuulizi by'obufuzi bayinza okugamba nti oba oliawo sente zino ez'abapromota abakulu abali mu gavumenti oba oliawo bagezaako okuba nti bakozesa trikeno okukwata music industry okuba nti bagitwala mpola mpola so n'olwekyo bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti bikolebwa however much ng'abantu si bamativu na decisions ezikolebwa mu Uganda n'ensonga ezimu ez'enjawulo abayimbi bo bakyagenda mu maaso n'okuba nti beesala enjala n'okwetema obwambe era nga abakulu bano olutalo lukyali ddala lukyagendera ddala mu maaso mpola mpola. Ngenda kusaba yenna ali yatuwuliriza nti system ekyuke abantu abalina okufuna ssente bafune ssente abatalina kufuna ssente tebafuna ssente kubanga ate oba oliawo buli omu ayagala okufunayo kyafuna asobole okuba nti asanyusa famire ye abaana be nabisigaddewo mpola mpola. David Lutalo avuddeyo n'akuba emmeeza n'agamba nti tayagala kuddamu kulaba muntu akwata ssente mu linnya lye mpola mpola. Lutalo nno y'omu ku bayimbi abasiise nnyo mu covid ng'oyinza okulowooza nti oba oliawo yagenda ne covid naye ng'ate abadde waali mpola mpola ng'agamba nti bizinesi nnyo tosobola kuteekamu ssente nga tolina ogenda kuyimba ssente tesobola kukomawo mu kuyimba era nga yagenda mu maaso n'okuba nti ebintu ebisinga abikwatira ddala abikola bikwata kasoobo okugezaako okuba nti oba oliawo asavinga obusente bwe mpola mpola asobole okukola project endala. Munalwero ono wetwogera tandika okulima era nga abayimbi abasinga obungi oba oliawo be batya munalwero yaddayo mu kyalo alima emboga alina ensuku z'amatooke n'ebisigaddewo so n'olwekyo afokasinzaawo mpola mpola. Lutalo y'omu ku bayimbi abali hambo bw'otunulira abayimbi abasinga obungi y'omu ku bayimbi abali hambo era nga bw'omugendako bw'omulaba ebintu byabikola nga balina obbikola kyannaku nnyo nti oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti bamubbira babba ssente mu linnya lye n'atafunako eva maaki nti n'abayimbi abasinga obungi era tebafunako bakomplaininga bintu bingi ne beebuuza nti mutima yali ategese street jam naye nga ani byebyo katukomaawo bampita Ntambi Jimso.
simanyi kye nabakola bantu mmwe kubanga mukimanyi bulungi nnyo show nzeetegekera oluusi n'enzibaguza nozibaguza ani ali serious kummwe ng'ojje kuba nabakategekera emyezi 2 n'eki abafunye ssente ez'obwereere nga simuguzaako ku show naye bw'oli bwakuguza show n'ogambye kusaze lwaki ate olulala mba nkukola ki njikuguza ye bwe njetegekera lwaki ate oba onyiiga ng'ate ggwe luli ogamba tewafuna embeera eyo n'ebyo ebitimatima ebibi era olunaku lumu mujja kukisasulira kubanga bwe mukola ekintu nga mukikoze kagenderere kulumya abantu balala mugamba abayimbi tebaalimu Bebekulu si muyimbi Catherine Kusasira si muyimbi bo nga bafuna ssente naye Nzolo yali yakava mu concert gye mumanyi nti omuntu akola concert main concert ebeera yakuteekawo image ya muyimbi kubeera nga yeetengeredde ebintu bye mugamba mwalekamu files omuli amannya gange ne muteekako bali bangula egindi abayimbi ne bateekako ba promoter ne bateekako ba promoter ono yali yangula egindi ono yali yangula egindi lwaki mukozesa erinnya lyange ng'ate mumanyi temwangulaako nze nabasiriikirira nga saga kulemesa ssente z'abaana ba promoter abapya abato abalina mu files zange okukozesa erinnya lyange kulw'okubanga nze obafiiriza nalaba nga tekijja kunyamba nendeka mu files naye nagenze okulaba okubala abalamu nga kitegeeza nze go bajja okuteekako omusolo omunene nga bagamba nfuna ssente nnyingi nnyo naye nga nabalekamu ku mwenna bwe mbaamu abaali bangulako sheeza ddala baalinga 3 oba 4 kubadda heyers management yaffe yeetegekera ne tukola tour era zelos ezatusuula mu mabanja paka kati naye wekiba nga kibasanyusa ffe okubeera nga tuli baavu tufe nga tuli baavu it's alright ekirala mwagamba nti nno kuregisteringa netuma manager wange nandi registeringa ate mmwe bamu ne mugamba mu abali